Mubulago. Eki. Laka. Yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiisewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna banna Uganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production. Ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawadde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Entandikwa egenda maaso ate nete era nga Duncan Digital Studios tutandika butandisa ate nete era nga sagala bakunyumiriza onyumereza Buwambo Boys ekyali ntandikwa film egenda maaso ate nete Kyotera film production tutandikiddewo mu bulambalamba eno sagala bakunyumiriza onyumereza. Kati eno netandika emanyikiddwa nga Kyakudduse. Duncan kataala ye yagitendeka, ye producer waayo, entandikwa egenda maaso. Kati omuyaya ali wano ne naawe saawa eno obeerako naawe muno n'otereza weetereza. Kati nze ng'akuddaka nze mpulira nguleka naawe ekintu kino atereka kireeta mpulira n'akawuka kandi bubi. Omuyaye mu kwekunkumula akawuka, ye kunkumula akawuka bali mu muwogo. Soka olindeko obwedda tutudde na muttaka okola ki? Linda mpulira omuliro owulire sigiri sene omagalala ki? Kati oli muntu mukulu. Tugende nno tebatusanga wano, batutumye okunoonya abantu oli mu katemba nakeetika nga woteeka ente mu lufula. Mwami ono tali mu kuwagala byambe ono. Ndabanga awagala ebyambe ate onadduka ebbagiro. Weraba ebintu by'oliko kyokka. Ogenda eddakiika 2 naawe teziba nnyingi. Yatandika nga asaaga akatadde mu kibayise giribwa kibayita ebyekivu. Wala okola ki? Abadde gyeyo magalo ne giwonya. Egenda maaso. Tufudde wuli mwala n'amasuka. Omuliro gubadde gumiseemu. Basi omuwala obadde okola ki? Obadde mu bulago eki laka. Kirabika omuzimu tegwagala baawula, tegwagala batoolako. Mya yadduka yagasi yabadde yagenze dda. Kyegukula omusambwa guno, ekyo omusambwa kyegukula kwe kutuga buli gwe gulaba. Tugenda maaso ne firimu eno ate nga twagalira ddala okumanya ludda gye biggwera. Toba part 2 firimu bagiyita Kyakudduse. Kati abakisumuludde ndowooza kyabakwatiddwa ekisa naye kyasoose bazirisa.
kati kataala alinga ddengulu mpola mpola baali basumulula ssente naye nga basumulula kizibu. Agenda okuzuukusa munne. Bagenda okuzuukuka ne bakulukuta mu kudduka kufuluma akabira laba okuwunga batandise kayana oli yamugaye tetusumulula ono naaga asumulula kati baleese ebizibu ku kyalo baleese ebizibu ku kyalo etabbu njereere etabbu egguse n'agamba taata gwe agenda kutta busiko nze yabisumuludde oba nze nalese ekiteeso. Baali bamanyi mulimu ssente kumbe mwalimu lubaale wa ddala, mwalimu lubaale wa ddala. Kati okuyomba bayomba byonna babiyombye naye tebigasa. Bayombye okuyomba bayombye naye byonna tebigasa. Kati ekigasa kye kiriwa? Kaakatuba tuli awo nankulu mandwa nga ajja ekyambo wakiteekawo ng'amugamba ekyambo kiriwa jajja ebintu byazibuwadde kiteeka ludda kwenakuwa kyambo kuzibuwaza bintu bakijjawo n'amugamba abaana ekyambo bakibbye nange tekwali kwagala kangwa n'amugamba sayagadde ekyambo kibbibwe nemugamba jajja abaana bagamba tebakwata yamugamba abaana simanyi n'amugamba nange abaana ne mbagamba jajja nga tekikyaliwo naye kati ekyambo bakitute okwewaayo nga sadda kati nno gwagenda nga saddaaka ekyambo buli we bakikwata oba baba bakukikwata eyakisumulula gwoweewaayo nga saddaaka kubanga luli bawaayo saddaaka abantu abaali battiddwa ne bawaayo ne saddaaka okikwatirako ne bakiwa omusaayi kati gwe gwe tuteekayo era gwe walina obuvunaanyizibwa obw'ekyambo ekyo oluberyeberye kati okukinyweza gwagendayo nga saddaaka ekintu kigo kati weetegekera amagenda go okimanyi bulungi gwaleeta kuno omupakasi nakwata byonna ebizibu ekyalo bekirimu byatandikwa ku ono kyova olaba erudda ekisa kirungi naye ate erudda si kirungi weeyo kati gwe weewaayo gwe gwe tuziika nakwasa nenkugamba nenkukuta buvunaanyizibwa obwakuweebwa wabukozesa bubi weeweeyo ekyo nakyo kibe nga kiwedde firimu egenda maaso ate kinene omwana wange n'abaana bange n'abalekeraani nga kakati oyagala bonna bonna bafe baggweewo jajja kakati weeweeyo nga saddaaka ekyo nakyo kigwe mwe ani abagambye musubulule ekintu temutudde kyokka bannamwe nabagamba temukwata muzeeyi olwabakukwatako engalo 5 yalwananga afa muzeeyi totta baana twagambye gwafa muzeeyi abaana abatabukidde nga gwe baana mmwe n'okwewaayo ku lwammwe
mbafiirire mmwe kati ndaba sisobola kufiirirwa baana mmwe kino mmwe sebo nze nfuuke yesu wammwe alabe efirimu egenda mu maaso kireseewa jajja tukirese wansi mu ekintu kyo mwakireseewa gende mu kireete n'abakibatuma yabaga bagende bakireete kwenda olaba kibooko wezivudde mu kiteeso kyo omwana yamutuuma erinnya Kataala kati Kataala akole ki Ronald omusiru omusubiramu eggezi firimu yiino era bannaffe nga bakwata kubo kwolekera basobole okugenda maaso n'okulekaani baleeta ekintu kati ne jjajja bagenda naye tugende mwangu we obudde buggwayo bugwayo yabakatunakisanga kati nga bakkirira nga bayingira kibira bakooye tambula naye weewunya omuntu okukola ensobi ku kintu kimu emirundi ebiri kuba bwe bakyokya tebaamala bandibadde ekintu tebakiterekana mu nnyumba era muneebooza ala Kataala ne musiru bannange eno omutemu akyatta kukyasobola kuyimuka batani genda okwetegereza kyakanyuga ejjambiya ono yamutuukira alabye ku busomi ono yali tabulabangako ng'ejja buwuuta mu ggumba obwente alabye ne ku bw'omuntu nga bubwe woowera mulabu engalo esavuufudde ehe guli gutemula ekintu kiikyo gye baakisudde kati naye mwakireese akityamu gwe ono leda ono yalina amaanyi n'agukwata n'aguzzaamu aguzizaamu nga yeetikka kintu pulira kiwewuka oba nkutteko bugere pulira nga akutteko obugere egenda maaso firimu yaffe twagala kumanya luddawa gye biggwera ne sineema bannaffe bakwata ekkuba okweyongerayo waliwo ayuzizza waliwo ayuzizza jjajja ekyalo agenda kitaasa atya nagambye tugenda maaso era twebaza mwena mwena abalabira firimu ku ssimu tunulira nga bakireeta ekyambo bakyetikka bukolokolo mpaka wano ekyambo bakyetikka bukolokolo basi tubasaba munyweze guno omusambwa nga bat gwe ha musamba ogunywa omusaayi bagugabula mwanyi gunakkiriza tugende gye baazika omupakasi kati bayina okunoonya gye bateeka omupakasi
omupakasi ye kazaala buloba ye kaleeta njega. Efirimu egenda maaso. Mwe mwalese tabu ku kyalo kino. Batusonyiwe. Tewali bye ngenda basonyiwa. Kakati omulimo gwe ngenda obbawa. Wulira. Mugende ku kyalo kuno muku. Kakati. Yonna. Engeri gye kiri nti be baleese obuzibu, engeri gye baalagajjadde ne baleeta ebyokoola ku kyalo kuno. Muntana ya. Yabagamba bagenda kukwata emirambo gyonna egyagudde. Kuba emirambo gy'abantu mingi egyali gigudde. Ogenda okwetoloola ekyalo kyonna. Nga wembagamba. Yabagamba bakole ekyo nga bwe bateekeddwa. Mwana. Emirambo egiri ku kyalo kuno kwonna. Emirambo egigudde ku kyalo nga mingi. Okusinziira nga bwe bagamba. Ate nga gyagudde mu bifo bingi ebyenjawulo. Kati we batandikira we batannamanya. Bulijjo ngumula tekitezi. Ekyo sibo okusomba emirambo egyo ng'ogisimira buli. Kutagisa omwezi mulambo. Kati yagamba nti emirambo egyagudde buli mulambo we tuba tuguziika mu ntaana yaagwo tujja kulwawo. Ojo kyafudde abaafudde. Kati we ginaayomba nti apaana tubasimira entaana emu. Buli omu we tunaamusimira eye tujja lwawo. Abantu abasinga emizimu gibajanjawulo tegyagala kuginyigiriza. Osobola emirambo 3 mu ntaana emu. Mirambo giringa mingi. Osime entaana 30. Kati kyogamba yatusime entaana 30. Emirambo we giba 3 tusime entaana 30. Hapana. Kati ngono atandika. Kati bagenda kunoonya mirambo. Ono ye yatidde dda mu butiitiizi bwe. Tamanyi kino ogenda okwetegereza. Mwesige. Mwesige mufu tetumuziika. Tufudde. Mu mbeera bwetyo oyinza okulaba nga ensobi y'emu etwala mikwano gyo. Kale ekintu kwemakula si kirungi. Era bw'oba weemakula olina okwegendereza. Tugenda maaso. Kati abadde amanyi bamwesige bawumuddemu ng'emize gyabwe bwe gyalinga. Bayeebakanga batyo nga bamaze okukkuta ffene. Kwe kujja awalule. Ono ajanguyiza. Ono ajanguyiza. Kataala! Kataala! Tugenda maaso. Teba maleno. Masibali abina manyi basikula mu. Kasita bafuti. Kasita mugumu. Nayo. Mutaka entaana yasima nnene. Entaana yasimira ddala nnene. Ono akyagireeta. Entaana wasimye nyimbi nayo sebo jema ttaka. Yasimye entaana yasimye. Emirambo we giba 3 yakaleeta 2. Kutambula. Nigije. Yamugana osooka ove mu by'omuzannyo kuba kati emirambo egyo tulina ogiziika ng'enjuba tennaggwa. Ate ogaalagaala nnyo omugenzi. Mugenzi tomugaalagaala otyo. Bibalo. Osooteka mwe. Singa wafunye bibalo osaako lumu 3 oba n'amaanyi. Ojo. Osobola okuteekako emirambo 4. Wirubalo ekyanguya. Efirimu egenda maaso. Obukoowu bumuli bubi. Obukoowu bumuli waliwo yafiiridde mu kitooke. Nga banono naye yafudde.
waliwo yafiiridde mu kitooke kakazi kato kale no omye yabadde akasumbye awo buba bwakalubye dda obukono buba bwakugolola nampaka bawalula buwaluzi sirina gafa bannange abetabbu buli omu yatandika omujja yeyina omujja nawe leeta tugende badde kinaawo bita byangu nze nasimye eddagala wano ndi mukuyambako obuyambi twale yampaka gwagendo kisiika wekkazi bannaffe nga balwana ono ng'aleeta wirubaalo ng'aleeta wirubaalo semezene mabegeno bataddeko kirindi baasi ate banafu balungi laba okukutula engumba kataala tula nnyo kataala ajja kwabika enkizi kataala ajja kwabika amagumba bannange kubonyaabonya bafu babonaabona n'emirambo kano kakufana muwala muganda wa nako girao oyo muvuge tumuyiye muyi leta yakosikia mkato iwampola mpola gira nawe je inura katonda watu ambovaamu amagezi kiteneze kutunja kunyiga nga bapanga giri nga batandika kubayira babaziisaawo kirindi abafu babaziika kirindi nga bakuba ttaka libamalizaako mirimu gyali wano obosooka mpe kunkumbi kataala obukoowu bwali wano eri babalaba kubanga ekintu ky'okuziika abantu kirango yange babiri mwekka kwe kikolwa kiringa kya busezi kubanga ekintu ky'okuziika abantu kirango yange babiri mwekka kwe kikolwa kiringa kya busezi gwe mulimu ogwabaweebwa ebaviirako okufa kw'abantu bano babaga abalina obbatwala babe nga babaziika naye balina baziika wamu nga bo we baakola ndete buli misalaba nga 30 gitimbe buli omu kati emisalaba okusinziira ku mirambo egiri muno batadde omusalaba gumu buli azaamaanya gwani kati balina oteeka ku ntaanira emisalaba nga 3 buli muntu abe ng'afuna ogugwe tunuulira ono yateekayo essaala ye okusaasira kusobole okubeerawo ku sayidi zombi ogenda okwetegereza
ye baali baziika bano omulimu bagumaze kaakano lero basazeewo bamaze okuziika bali bona naye mmwe byana bireeta ettabu ku kyalo buli ssaawa bonna mubaziise buli omu muziise mu ntaanaye bababuuza buli omu ali mu ntaanaye embuye kaakati taata yagendanga saddaaka kiri ekintu tekigendera awo taata naye bamutwalanga saddaaka efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso balajana taata ssebo bamuziika bwe baali baziika omupakasi n'ekikumpulira kye yaleeta bulijjo mbagamba mu nsi buli woyamba omuntu alina ebizibu bye buluusi byambalira ggwe obeera kitundu ku buvunaanyizibwa bwakyo agenda maaso n'okulekaani baziika era kwe kwali okusiibula kaakati mune wagenda okuyita wiiki emu kataala ogenda okweregereza omanye eddalu teribaggwako mwana twaziika abaana bano bonna mwana baggwerayo sikikiriza na bukkiriza bannange mujja tusonyiwa twabapakira kirindi babateekaawo bonna nange kyamazima gwe n'olyoka otuziika ng'otunyigiriza omusajja nyiza empulira sikyalina bwekyusizo olinamu amagezi n'ogiruka kuba tufudde omufu abanja ayagala mwawula tetujja kusukakaawo badde vamba naffe abakyotera film production mwena abayawagira ebina Uganda tubaagala nnyo abali ku channel eno ya firimu ku simu mwongerewo kubanga munange ekintu ate mukiwanika ku level eddako eno bwekyo beerabise